Katu twongera babuzaako naje musinzo kwanga mutulaba yenze kabaka Smith mwa nyo kwanga mujja mutugoberera nga mala stories afe wanne wali era nga speed ya wagulu nyo kutuba twalira nga temwera birateka mu sente sibala bebanafa ba King Montage Studios basangibwa nankulabye awo kubitala ku kizimbe kimanyirwa nga cha Prime Tower mugende bakoleko photoshoot ebifaananyi byange bye mulabe ebyakabi byonna bebabikola ki bebabikwasaganya era okulaba muno mbeera nyirira bwento ate mu maaso ga kamera mujja sangayo Lawrence enamba ezokubako ziri 0755 17 munenga etuvudeyo onakula gulo omukyala Spice Dana nafunyemu ko 1-on-1 naye wena musanzi wali ku church ya Pastor Wilson Mugembe the beautiful sexiest Spice Dana bwato yangambye nemade yade achali fresh from Turkey oba from European tour yada agenzeko kuba era nga munange twayogedde ebintu bingi nnyo. First of all namubuuza Spice Dana how has been your tour nangamba tour yange yabadde very fine nambulyako ko ku tour ye yakola ekintu ekyamaanyi mukama kyamuteeka ku mutima yagenda n'akyalira ku mukyala manyiddwa nga Evelyn Love oba Evelyn Lagu wali mu ddwaliro bali bamusibidde because of money namutwalireko kayibuyambi obutonotono bwe yali akola ki bwe yali ayina era nangamba it was very good. Evelyn Lagu ajjawona just yetaga kuba nga tumusupportinga nga tumusindikira kasete nga tubeera tetuteekawo enjawulo mu kimu bulamu bwe wabula ono twenjogera agenda kuba akomawo mu ggwanga lya Uganda anytime from now wenjogera ebigambo bino ajja kuba atuuka mu ggwanga lya Uganda aboard Turkish Airlines era tumulinde ajja kuba wali awo bulungi nnyo wabula ekyakyenegedde ne Spice Dana it was about ebintu ebyaliwo ku muyimbi omusudani we yafiira najja nembabuulira kwano tuno waddewo social media rants nyingi nnyo about abayimbi e Uganda obutakola kyo obutasaasira basudani obutapostinga muyimbi ono ng'amaze okubanga afa. Spice Dana came out politely n'annyonnyola ku nsonga zino ez'omukulu amanyiddwa nga omuyimbi omusudani ono yafa n'agamba for her she got to know a little bit late because she was out of the country ate nga omanye ebya data and n'atunyonnyola ebintu bingi nagamba si wa mutima mubi okulamu nagayinza ogaana okusupportinga oba okupostinga just posting muyimbi munne oshegedde era nangamba muno navayo nempostinga wabula nga omanyi bana Uganda abamu basiima abamu tebasiima. And on that note yesterday waliwo omukulu amanyiddwa nga Dickson Okero yavuddeyo nawandika ebigambo n'ateekako ekifaananyi kya Spice Dana which I didn't like as a person. Screenshot eyo nagifunye essaawa zaddenozanga ssaawa 10 ez'olweggulo nga nayawukanye dda ne Spice Dana yabadde alina okuba nga apafominga ku emunyonyo ku kivulo ekimu ekyadde vacho because basobola kubanga bakuŋŋaanya bantu ekimanyiddwa ng'ekya Pearl of Africa Music Search oba Star Search kibaddewo for a long time ekyadde kibroadcasted ku one of the televisions etulina mu ggwanga lya Uganda. Spice Dana as always namubuuza obuyimba bwa church wabuyigirawa nansiramu nangamba obuyimba bwa church buno nabuyigirira mu church kubanga munnange zinakula ne mama wange ate mama wange mukyala musabi mukyala mulokole and we had a long chat you know here and there ne mugamba ate Pastor Wilson Mugembe omwayo bubaka ki emmotoka ez'ebbeeyi brand ozijjawa nangamba you know what bintu bya Katonda I have a very beautiful team neyebaza manager Roger and a lot of things besobola kubanga mbagamba wabula katugende wa Spice Dana wa Smith oli ali mu field ate tuberenga tukomawo tujja kwa tugenda masa mawuli amalama nnyo tubeera bya sikolanze kankola n'omukola manyiddwa nga Lawrence wano nyinyini ku kamera okola muntu kutusaka mawuli engagano agakabi so katugende wa Spice Dana tumaye tukomewo era nga wano wendi ndine Pastor Wilson Bugembe Wilson Bugembe lero birthday yo nkulaba ovulubanye ebintu bingi nnyo how is the feeling? Kwebaza okuwangala tewali dduuka litunda mukka. So many people are vibing in everybody who put up TikTok and everywhere. You know, feeling is excited about them. Then we will be back on yeah, abantu bakagala nnyo nnyo Katonda yeebazibwe Katonda alinga ekirombe ekitagwamu bya bugagga kwegamba gyokoma omunoonya akuwa ebyobugagga kuba okuva ku kani paka ku omwoyo we wannaaza mirako olengera embaata ku maweeka kitegedde okubanga okyasobola okuyimba noyimba Who Cares noyimba bamuyita Yesu noyimba njagala kumanya noba ne Katonda yabadde mu nsonga akapya kana k'abaana so kwebaza Musumba good Samaritan ojo ogaba ebintu bino naye tutulabe bantu bannyo nga bajja bakopa ekintu kino okuva gy'oli gwe what keeps you going okwanga buli mwaka ku birthday ogaba n'ogaba with different category of people anti bw'ogaba toggwereza ate sinza agaba abamemba ba church
nabasaba ne bampa olinakuwa 1,200 abaleese omugaati abaleese ettooke abaleese muwogo abaleese kwebaza nebaza Worship House family ne online people ababeera ku Facebook ne ku YouTube betusaba nabo. The feeling this time around is different because obadde ne Catherine Kusasira same birth date. Tulira otya nga ne baserebu banno webazalibwa olunaku lwe lumu? Owange nsanyuse mbadde sikimanyi kitegerero ku makya kama yebazibwe. How many years are we counting actually now? ne Kampala ne bamuzaala leero mutabani wa Bubbi, right? Yes. ne Catherine Kusasira. Soko baweerezeko obaka awo bebakuzaala olunaku lwe lumu tumanyi ffenna Mukama tumwebaze ate atuwa omwaka emyaka emirala mingi egijjudde omukisa. Kale musumba toyanza nnyo ngeri gye bya covid kankubongeko bubonzi mbongeri ku spice wano katono nnyo akyali mu motoka ye emotoka eno gye mulaba ya bbeeyi nnyo okugibeerako zeemu ku Range Rover ezakafuluma emyaka gumu ebiri emabega era ng'omukyala agirimu is one of the beautiful sexiest abakyala be tulina mu ggwanga lya Uganda era nga bamuyita Spice Diana. Spice Diana akyawunya ennyonyi bwe mba mpunyiriza akawoowo akamuvaamu mukyala akyali fresh nnyo okuva gye yavudde era nga tumulabye ng'atambudde amawanga mangi nyine katandika olunaku olwaleero. Spice, what makes you Spice? Because I'm Spice. I'm the one and only Spice. The one and only Spice Diana in the whole world. Okay. Yeah. Ochawunye fresh from outside countries, not here wano kumpi but from abroad. I come out Thursday. Yeah, I come out Thursday. Yes, I had 3 shows. Satambula bulungi kitibwa kya Mukama. How was the trip? Trip was amazing. Namala almost weeks biri, 9 shows weekend biri. Testambula bulungi. Gwe booking ozijja wabayimbi abalala bakaaba. Baba booking nabo just mbalaba bulabe. You're over social media, keeping your brand active. Are you alone apart from your manager? Do you have another big team that is behind you or you? Roger and some other guys behind, but it's the main person is Roger. Yeah. So far for now that's what tuli bwetutambuza ekintu. Mu source management. Okay. One of the highlight of your trip wakyayirako ku mukyala manyirwa Evelyn Lagu. How is she? Evelyn is fine. Bambi jali mulungi naye era mulwadde era asmilinga ayogera naye nga tekijjako nti mulwadde naye ali promising. Just yetaaga support yammwe mukimanyi nti alina obulwadde bwa kidney then ate bamusangamu n'obuzibu bw'omutima so she still needs help. Yetaaga essaala yetaaga okuyambibwa financially naye nga gyali akyalwana n'embeera. Support of the other artists that are around. You were not around, netufiirwa munaffe mu Sudan wano, and it brought a lot of social media chaos. Just briefly, tubulyeko nga gwe kyakwisa ekyokola muno, you came out. Teri muntu asanyuka nga waliwo afudde, ne waba atya ne waba yakunyiiza atya toyagalizanga muntu kufa. So it wasn't something good. Nenze nakimanyako later on, I think after like over 2-3 days. Nga omanyi woba mu mawanga, internet ebeera on and off. Ofuluma hotel, toyina internet. Bw'okomawo deals nyingi nnyo and today tukulana okugundiya Pastor Wilson Bugembe. How does it feel celebrating a birthday y'omu kwa icons baffe tulina mu ggwanga lya Uganda? It feels good. Kyamaanyi nnyo okubeera nga Mukama akutuuza n'abantu abamaanyi mu ggwanga oba mu nsi yonna. Kirungi nnyo ate nga bakukkiririzaamu. Pastor Bugembe is my friend wa luganda tweddira gumu ffenna tuli bantu abaagala abantu ate muntu watsa kwegamba abeerawo wonna omwetaagira ye muntu asobola okubuulirira Spice wano okozeewo obukyamu wano terezaawo booti so ndi so happy nti ndi mukwano gwe ate akayimba mukyaki omu ne yeewuunya era alina kwewuunya naye mu byonna teri Katonda gwatuusa gyatuuse nga tamwagala kama njagala nnyo nosinga ne bwakwagala olimba obuyimba buno oba oyimbe mu kyaki Spice wabuyiga. That's one. Ate naliko mu kwaya za church na biki byonna nayimbako mu church gwe
Baptist. Toyogera byama byaffe. I used to see you there myaka mingi before I started music. You know, yes, you remember. Kuziddwa mu ddiini, katosa wabutamanya nyimbe zimu. His mom, by the way? Mom is fine. I was supposed to be with her today. Nice sisobodde mbadde mu church. Bikinenja mu olunaku olulala. Kale nga twagala omayiza your last words to the fans abakwagala n'abakuwagira n'abagala okubeera nga gwe because you're smart. Ani yakwambaza? Neyambaza munaye. Oteekawo embeera. Effortlessly. Kale, to the young girls out there. I love you guys. Amwena abanjagala n'abatanjagala era nze sigala mbagala. Era to all the young people out there temugwamu maanyi. Pastor badde abuulirira leero n'agamba nti temugwamu maanyi. Olaba ye ali wano waali ate nga ali ku street yafiirwa bazadde be naye kati ye pastor Bugembe gwe tumanyi so naawe ali eyo togwamu maanyi nange story y'emu gye nvudde wawanvu sinza kutula ne mbanyonyola ne tumaliriza but all you should know is just be yourself beera n'okukkiriza totunulira negativity and you will make it. Kale, that is Spice Diana for you. Katukuleko ogende. Naye kantuleko nange mu motoka just obyeragiramu because the motoka kyekyo. So kankomao, my name is Omusajja kiti kya muwogo. Awan Catherine Kusasira happy birthday. Omukyalo ono y'omu ku abakyala abalina hits e Kampala ku hit. Okitegedde bulunyo. How are you doing beautiful Mama Kabina, presidential advisor? Mchalo Lawrence anyirira bannange. Mpiseko ku office yawo leero side zawali we bayita kizimbe access building sikusanzeewo naye bangambye so katogendeko kasimu era nga njagala okwongera okwagaliza amazaalibwa amalungi. Omukyalo ono Captain Kusasira olunaku lwegulewezeza emyaka 38 era nga twamuguddeko tugezaako mubuuzaako obya presidential advising bituuseewo omusaala akyakufuna oba bamukuba teke nga full figure tugamba bamukuba side kick. Captain Kusasira ekisooka byonna yeebazizza Mukama olw'emyaka 38 gy'amuwadde ku nsi n'atujjukiza atandika okuyimba mu mwaka gwa 2013 2005 yatandikira okuyimba but professionally yatandika okuyimba mu mwaka gwa 2013 professionally ng'ayimba ebya ddala okutwala music as a career. Captain Kusasira agaye muno talina kyatakoze taina muntu gwata meetinze mu ggwanga lya Uganda because omuntu asembayo ku meeting wasiye president ya mu meeting era ayogera naye bwayagalidde kabaka ya bamuyimbira dda naye yebaza nnyo Katonda wabula avudde n'avumirira abayimbi abalowooza muno bakabi era nga beesubya nga balowooza basobola omubaako kye bamukolako agambye abagatta abaaba basatu sikyo Emma agambye muyimbi ali omu yekka mu ggwanga lya Uganda gwasooka okuba nga tatya bamuyita Sindaleera Sanyu nali wano olwensi nkugamba nti Cindy ye king of the music. Why? Ndeka agambye bana basigadde gatta Shiba omugatteko Fiye Mutoni omugatteko ani omulala Babarita abakuba basatu n'agamba mpa y'amanya g'abakyala wabala n'agamba kwata Kalokasiita omugatteko ani Lawrence omulala omugatteko bonna basatu abatwala lumuso so omukyala Catherine Kusasira ebimu ku yayogedde yatulaze obujulizi bwa ssente zabadde asasula mweri eggulu n'agamba muno omusomo guno yagutaddemu ssente nyingi nnyo era ssente zo abadde esasulya wooteeri wabeera abadde yeegulira ebyokulya wabula nga talowoozeza nti oba gye n'agenda akola kyagenda zimuddiza. Yagambye omusomo guno gwabaddewo lwakuyamba bayimbi era natulaga ne receipts okuli ssente nga yaspendize almost 2.5 million mu bbanga lya weeks 2 zebakoze zebamaze eggulu era n'agamba maaso awo usanga bana ba streamlining industry eno sente zino zijja kola kizijja komawo era abere nga akola kinga afunamu. So ebimu ku bintu byanyonyodde byabadde about abaana be yagambye omu ku baana be omuwala ayagala nnyo okuyimba era agenda kubaamu training asookubamu n'afuuka ate omuntu omuyimbi ow'amaanyi ennyo wano mu ggwanga lya Uganda ne mu East Africa wonna. So njagala muteeke omukyala manyidwa Catherine Kusasira ebimu ku byatunyonyodde naye yasiimye nnyo omukyala Spice Diana. Spice Diana is very good at singing era Spice Diana she's a promising talent ajja kubakola ajja kubanga chikira Uganda mu maaso eyo bulungi nnyo naye yagambye abayimbi abato mulekeraawo okwesudiza ku bayimbi abakulu kubanga yasabula ekisooka eddoboozi teyeetaaga ddi practice nga n'agamba waliwo abeemunyonyo beddoboozi basooka ddikola kiddikera ku makya ddikola naye ye eddoboozi lye alikola bweriri basebo ne banyavu mwendi ntawaana n'ensi
Covid yaona bulungi. Twogere ku bayimbi okubanga bagende ku era gwomu ku bayimbi abamanyikiddwa okuba nti batuukirira President Yoweri Kaguta Museveni. Olowooza ekintu ky'okugenda eggulu ye solution okutereza industry ya Uganda? Yesebo kya makulu nnyo kubanga bwe tutuukira General Sale tubanga batuukidde President Museveni tumuwewulako ku bimu bye yandibadde akola alina ebyokukola bingi nnyo ne bwe tugenda eggulu ate General Sale ayagala nnyo music industry. Muntu ayagala nnyo abayimbi yensonga lwaki kyamukwatako n'agamba kangende ntereze ennyumba eyagwamu olwatika. Ennyumba yonna waba eguddemu olwatika nga mulimu ebitali birungi kitegeeza ennyumba eyo toyongerako bwongezi. Ennyumba eyo ogiyiwa noma n'ogizimba buto nebeera y'amakulu kyekitulika eggulu. Kitulika eggulu kyakutereza music industry si kufe ffekka wabula n'abaana betuzadde abaliddako. Mami omuntu ajja kwebuuza mwali eggulu kweba Jerusalem n'abawa certificate etegeeza ki? Certificate yali ya attendance okuba ntwaliwo eraga nti twali mu meeting eyo ne be twali tusoma twabikwata ngaba artist abaliyo kuba bintu bingi batubadde tetumanyi ebiri mu music industry church bana batukulembera tutambula tutya bayimbi bangi tugenze mu kuyimba nga tebamanyi ajabuzi mu kuyimba olwokuba gundi yayimba nenga tamanyi wawagwa byembi batubaddeko nti UNCC tuyamba ki National Culture Forum tuyamba ki Ministry of Gender tuyamba ki kugana tubera nga tusobo bitegeera kubanga tusobo binyonyola abantu abalala abayimbi tubadde tuine tubetamanyi bye twayize eggulu ngaffe ate bigenda okuyamba music industry ogenda mu maaso. Abana bana ne bebuuza omuntu atali muyimbi asome kyakya abayimbi amaze emyaka egisoka mu 10 okuyimba tekikwetaagisa genda mu studio kuyimba kasitobera ne talent n'okukonyina okubanga atuyigiriza nakyo kitone talent kitegeeza ali creative. Yes oba amaanyi ge bali mususse nga mutate ku government bagezako bassa wansi kubanga mumadde mu mayingidde emirimu nga okola kutya mumadde mu mayingidde ng'abayimbi government mugibanyisiza okutuuka state ngebeetanidwa si kyekyo naye kiseera we kibadde tutuuse ekyokuyimba ng'osanga abantu bavuma abantu nga muyimbi ng'akozesa amaanyi g'okuba nti nno muyimbi kyobola bagamba nti sitaani yali muyimbi. Abayimbi bakola ebintu eby'enjawulo ebyewuunyisa abantu kakati wabaawo omuntu ng'ayagala kutereeza music industry omuyimbi yeeyisenga muyimbi twakyebaliza Katonda okuba nti General Sale y'omu ku bagenda okuteekawo amateeka mu kuyimba kubanga tutambula bulungi nga tutambula ng'abantu abalala abantu abasinga balina ministries bagwamu mu art bade abasinga tebamanyi nti tugwawa kati General Sale bafuddeyo kubanga asobola okuyamba ba musician oba art industry kubanga mu art industry tugwamu abantu bangi nnyo abayimbi banamawulire buli muntu mwe namweje mugwa kitegeeza twebaza mukama okuba nti baba yavuddeyo nabanga yagala tuyamba wetufunira abayimbi tuli baavu abayimbi tugenda kufuna tutya kiba kitwongera mu amanyo kuba nti omuntu ataddeko omukono gw'amaanyi nga General Sale ajja kutuyamba ettekala corporate okubeera nti dikolebwako n'omukono gw'amaanyi ng'omuyimbi tekikwetaagisa kukola kivulu okufuna sente. Twogere ku list eyafulumye ogambye nti abayimbi muli baavu aba list yafulumye abayimbi abamu abayita ba superstars bafunye millions of money ate abamu tebafunye kati nga eyo list yali ya kicupuli teyali ntuufu kubanga temwagira bakonti yaliko Uma Uganda Musician Associations yekulembera babayimbi bonna kati eyo yaliko bawuma yali ya kicupuli. Ate ekibira kya superstar kubanga ogambye nti Uma yekulembera abayimbi tulabalo n'ekibiina eky'aba superstar of course nabo bakulemberwa Uma ekyokwegatta ekyokwegatta mwavudde ne mwegatta mwegasa olw'okuba nti Uma eri waggulu wa superstar yalina structure Uma nenga bambagifali okuba nti abayimbi muli bakozi ba mugenda kulaba nti ebigenda okusinga mu music industry bigenda kutereera kubanga teri bayimbi teri ministry tamulanga tena amateeka kwetambulira kakati tebalowooza naye kati twajjeyo magezi nakumanya mu music industry tufuna tutya kiwawe tugwa tetwajjeyo sente zimuga abantu zibagamba twagenze kusabiriza kufuna sente naye kino kirekawo omuyimbi omuto wa wansi kuba mwengeri mulina
ate kye tukola kye kigenda okuyamba omuyimbi omutatandika kuba tugenda kubateerawo structures okuba nti bafuna gye bandibadde bafuna mu kuyimba ng'omuyimbi tosooka kugenda kumala kukola kivula okufuna sente waliwo abayimbi boolaba basinga ennaku zino bwe bateekayo tekala copyright ne baga nti buli muyimbi agenda kusolozebwako 15,000 kitegeeza Karo Nantongo oba omwana omulayi natandika okuyimba ajja kuba mugagga nga sente azirina nga tazisose zijja ku stage kigenda kuyamba abayimbi abata batandika kuba kati tuti mu kukifuluma ate fe abamu tufunyeemu waliwo batafunyeemu kati betuyamba okuba nti banabo tebeetamwa kuyimba omwagende gulu mwagendanga ekibiina kya superstar abayimbi abamu mwabaleka abantu basinga beemulugunya mwawuddemu abayimbi tetuyinza kuwabulamu bayimbi abayimbi bonna basinga bajja era basinga batusangayo twaliyo abayimbi nga 10 sisuubira nti abayimbi 10 twandibadde tusobola okutuuza eggulu abayimbi 13 kubanga abayimbi tuweze 13 tubona bandi badde bajja ne balina bajja no sale so tufuna embeera egenda okubayamba ababali representing nga bolaba abegundi ab'omu north bajja ab'omu east bajja buli omu ne batuukawo ne baba nga basobola okubaddiza information Gwenga gwe presidential advisor era at the same time omuyimbi w'eggwanga liri paza ali mukufiira mu ggwanga mumuyambi muti muyinza okuba nga kyemumanyi kirala naye tenaye nga manyi kirala naye abayamba liri paza nabo bagende mu maaso n'okumuyamba naye nsuubira embeera gy'alimu oba gyatuuseemu suubira ne gavumenti erina wekuta omukono gwe tetujja kwagala tujja kwogeza byama naye nsuubira bwe yali agenda ebbombo si ye yeetwala ebbombo kubanga edde ebbombo mumanyi nti eddwaliro ly'amagye sebo nze ne receipt njirina nyinza ogikulagako nasasudde $2,700,000 gitulage mama I have it gitulage tubere bakaka sebo twasasula ono Catherine Kusasira munjongeze bulungi nnyo Boma Hotel eno $1,750,000 n'endala receipt yasooka ginasasula ennaku z'omwezi nga mmeka nagisasula $1,900,000 ndako wamu toto yabadde ya $2,000,000 mbulabe wansi $17,000 zinasasudde sebo ye toto yonna zabbanga kyeryo lunaku lumu weeks 2 sebo ono Catherine Kusasira accommodation sikatozalireyo n'abaana kisa kya mukama nabo mbazayireyo ekikudde luganda mulese